mama ne tudduka ebicupa ne bitusala mama mavini ne bamutwala Majambere yatta omwana wange Majambere yatta omwana wange wa myaka 17 Majambere yalirwanye n'abantu beyenkana n'ab'emyaka n'atalwana na mwana wange simanyi Majambere bwe yatta mwana wange oba yamutta yeegalise oba yamukola atya Majambere yalimpadde omwana wange yampadde omwana wange ne mutwala ne muzika okumuziika Majambere yalirwanye ne be yalwana nabo n'atalwana na mwana wange omuto myaka 17 Majambere walimpadde omwana wange gwe Majambere bannange mpulira obulumi bwanjawulo omwana wange yamutwalanga ennaku z'omwezi 5 n'amutwala essaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro Majambere n'atwala omwana wange mu bukambwe obw'enjawulo omwana wange ne bwe yali mukubye oluyi n'amugamba tuula wansi yalitudde wansi n'amubuulira buli kyayagala naye omwana wange n'atamutwala mu bukambwe obw'enjawulo nga gwe yenkana naye bwokka abo busobola omutta omulaba wuuyo ne ku kifaananyi afumye bakugamba omuntu bw'afa afuma nze ngenda nenfuna ebintu ebimu nga njoka zinsalirira kitegeeza olwaba akutuka bagamba bwakutukako ensingo omwana enjoka zikuluma nze mbeera ngenda mu ttooyi buli kaseera sirya sinywa nawunga nkwata ekkubo nengenda okulaba nga nzibulukidde mu ddala kuba omwana muto balize ne batta munze naye ne batta omwana wange atanazaala na munne akola bubi nnyo omwana we baali mutuusiza ne balaba nga tekubanga eri baatugamba nti abaana bakabatuusanga mu ofiisi nga 4 naye nga tebalina mawulire ge babajjako kitegeeza tebalina mawulire kirabika baabakuba nnyo banga baafa nga baafa naye nga tewali mulala yatta baana mwana wange Majambere omwana yamunsindikidde ku ssimu kati bwe yamunsindikidde ku ssimu naŋŋamba maama akatambi kaakano baakampeereza Majambere yennyini ye yakwata mu mavidi yemugamba mwana wange onzise okuva le yampeereza Majambere nembeera bubi nnyo era omwana ekifaananyi yakiggyeeyo ku WhatsApp bamugambye maama waali bubi ekifaananyi yakiggyeeyo saategedde engeri ki gye yakiggyeemu naye nga yali yakimpeerezako olwo yakimpeereza mu nnaku zino naŋŋamba maama omulaba abaana bampeereza baŋŋamba baatugamba nti ne mu paalamenti abaana abo babamanyi baabakwata era Museveni ensonga ezo azimaziiko kubanga mbu Majambere yagenda n'agamba Museveni nkukoledde ebbanga ddene naye njagala buli eyankuba n'omuzzukulu alina kiro zaako abaamukuba omwana wange teyali mu kuziika omwana wange teyamanya nalumbe olwo naye baamutwalira obwereere myaka 17 nga ne bwe yali mugambye bugambi nti tuulaawo oyogere kyenkubuuza yali kimugambye naye n'amutwala mu bukambwe obw'amaanyi abaamukuba omwana wange teyabamanyi bwe tutambula bwe tujjako ne tuddamu ekisobye ne tugaba tunaabe tuli awo ng'alabika naye tutuula tetulina kye tuwulirako bannaye tubonaabona n'abaana obukya ku makya tolina nakyo ogenda kubaliisa nogaba kati ntandikirewa anaeze byansobera dda abantu bali mu ggwanga beeyagala tetudaaga budaazi tetulina kyakola oba abantu baabatta batubuuye nti baabatta n'olwo lugwe tuleme kubanja naye nemutamba bakuba ne bajjamu enjala ne banjota ne paase mugongo yiino mubiki oyo naye kyemanyi ku nsi nze kyemanyi teryakimanyi kuba nadda mwena temanyi lwaki wendi nze nina kyenina nze nganze naye anaabeera omukkirize ne Mukama Katonda ajja kutegeera kikyendi naye bali kwogeramu nammwe neyanziza mwe bali kumpa mukisa guno bulijjo ngunoonya naye nga sigulaba n'omukisa gunoonya amanya agange bapita sigalo nabyo
nenga n'abantu okuyimba ngenda kwetuma tifles. Bamuyita Semuddu Michael. Semuddu Michael yali wa myaka 47. Semuddu Michael mukodomi wa chairman Nyanzi, mukyala wa chairman Nyanzi kwadda. Semuddu Michael yawambibwa nga bamujja Kasubi. Bamuwamba nga 28 mwezi gwa November omwaka gwa 2020. Kati myaka 2 miramba. Semuddu taddangamu kulabika. Muganda waffe omulago bawamba bamuyita Damulira John Bosco. Damulira John Bosco yali akolera mu katale k'ekiseka. Yali musajja mukulu wa myaka 50. Bamujja mu dduuka lye mu katale ka kiseka nga 21 omwezi gwa December 2020. Taddangamu kulabika paka olwaleero. Omulago bawamba bamuyita Kawenja. Erinnya erya mukazi bwako naye nga amanya amatuufu ye Mbabazi Moses. Yali wa myaka 3. Bamuwamba omwaka gwa 2020 nga 26 November. Taddangamu kulabikako. Nalumoso Vincent yali wa myaka 28. Bamuwamba ennaku z'omwezi nga 1 December 2020. Bamujja Bugolobi. Taddangamu kulabikako. Lukwago Martin yali wa myaka 32. Bamuwamba nga bamujja Bugolobi nga 3 omwezi gwa November 2020. Taddangamu kulabikako. Kanata Muhammad yali swaba waffe wa myaka 44. Bamuwamba nga bamujja Mukono. Taddangamu kulabikako. Abo bantu abamu abawambibwa ku biragiro bya Kibuule. Oyo Ronald Kibuule owe Mukono. Taddangamu kulabikako muganda waffe Kanada. Sempija Yuda yali wa myaka 3. Bamuwamba nga bamujja Mukono naye nga 19 December 2020. Taddangamu kulabikako. Musisimbowa yali wa myaka 32. Bamuwamba nga bamujja wano mu Kisenyi mu Kampala. Taddangamu kulabikako. Kirya Peter yali wa myaka 26 mwana muto. Bamuwamba nga bamujja Kyebando Enansi. Nga bamujja Kyebando nga 1 December. Taddangamu kulabikako. Wangolo Shafiki yali wa myaka 35. Bamuwamba bamujja Kyebando. Taddangamu kulabikako paka olunaku lwaleero. Zimula Dennis bamuwamba bamujja Kyebando naye yali wa myaka 26. Taddangamu kulabikako. Luwemba Mustafa yali wa myaka 28. Bamujja Nansana nga 19 omwezi gwa November 2020. Taddangamu kulabikako. Mubiru Hassan yali wa myaka 35. Bamuwamba nga bamujja Kawaala nga 2020 omwezi gwa November na kuzo mwezi nga 2. Taddangamu kulabikako. Isima Sesaz bamuwamba nga bamujja Makindye 19 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2020. Taddangamu kulabikako. Kisembo Godfrey yali wa myaka 5 mwezi 3 musajja mukulu. Bamuwamba bamujja mu town ye Mubende nga 12 February mazalibwa gange gennyini omwaka oguwedde. Taddangamu kulabikako paka olwaleero. George Kasumba yali wa myaka 36. We bamuwamba nga bamujja Kyotera nga 19 January 2021. Taddangamu kulabikako. Joseph Baguma we bamuwamba bamujja Kyaddondo mu 2020 naye taddangamu kulabikako. Sonko Haruna Badiru yali wa myaka 33. Bamuwamba bamujja Kawaala nga 25 November 2022 guno mwezi gwennyini. Tanaddamu kulabikako. Ntale Charles wa myaka 32 naye bamuwambe juzi nga 25 naku ndozanga tani ziise. Tanaddamu kulabikako. Bamujje Kawaala. Abudu Bayani Babu naye bamujje Kawaala. Bamuwambye nga 25 guno mwezi gwennyini guno mwaka gwennyini. Tanaddamu kulabikako. Godfrey Kirumira Marvin yoyo mwana muto nyina ali wano. Nyina bamuyita Mbabazi bamuyita Nambazira Sauda. Mwana wa myaka 17. Omwana oyo bamuwambye wamu ne muganda waffe Jamshid Kavuma. Bamuwambye nga 5 guno mwezi gwennyini guno mwaka gwennyini. Tanaddamu kulabikako. Bamuwambye wamu ne munne gwe bayita Awumuza Patrick naye bamujje Masanafu wamu ne Jamshid Kavuma nga 5 guno mwezi guno mwaka. Tanaddamu kulabikako.
Muleme Steven ow'emyaka 22 naye bamuwambye wamu ne Jamshid Kavuma tanaba akulabikako. Abo nno be batono betusomyeko basebo ne bannyabo naye nga bamanyi n'okukola ebikolobero byebimu ebyensonyi ku basajja. Twabadde Nairobi n'omu ku baganda baffe gwe baala wange embuzi. Mulabe bannaffe bakulamu enjala, mulabe abaana bakulamu amaaso batemako engalo n'ebikolobero ebifaanana bwe bityo. Tetugenda kulekerawo balabisa era tubasaba mwenna basebo ne bannyabo fe omulimu gwaffe gwakwanika nakyemalira Museveni n'ebikolobero byakola kwa Uganda. Omulimu ogwammwe gwakwongerayo message eno okulwanyisa obufuzi obw'abazungu, okulwanyisa okusuubula abaddu basooka kyanika eri ensi yonna nesobola okukirwanyisa. Museveni akoze omulimu gw'amaanyi gakozesa ssente z'omusolo okugezaako okupaintinga ekifaananyi ekirungi okulaga nti Uganda democracy, okulaga nti Uganda tewali buzibu, ate n'akozesa n'abantu baffe bennyini okusirika okubikagana amazima. Tetugenda kulekeraawo kuyaayaanira mwenna abalina amaloboozi, bakadde baffe abatutwala mu nnono, bakadde baffe abatutwala mu ddiini, basajja bakulu ne bakazi bakulu, muveeyo musitule amaloboozi gammwe, wano amaloboozi gammwe we tusinga ogeetaagira. Sirowooza nti waaliwo bwabaddewo ekizibu mu ggwanga lino nga kino ekiriwo. N'okuwamba kwa Amin tekwatuka wano, yali awamba ba intellectuals. Museveni awamba abavuzi ba boda, awamba abasomesa, awamba buli omu. So tewali ali safe. Mwe mba mutuddeyo mu biti byammwe, mu bitebe byammwe, mu bitibwa bwemmwe nga mulowooza muli safe. Temuli. Nammwe bajja banona oba banona abaana bammwe mulyoke mmanye nti naffe tuli bantu. Tubasaba muveeyo mukate amaloboozi gammwe ku maloboozi g'Abannayuganda bonna. Naye muze muwulira bano abantu bali deliberate. Ojja kugenderera abawambye abasiraamu bangi nnyo nga ne gwe nnyambadde kati ono Sheikh Mwanje nga naye musajja musiraamu. Naye si be bokka, bawambye abantu bawano bangi. Naye si be bokka, n'amanyi ag'Abannayuganda malala mangi nnyo mugawulidde. So nobody is safe. Gwe oba olowooza nti bawamba bali tebannantuukako kansirike, bajja kutuukako naye banaakutuukirako bonna bajja kuba bamazewo nga tewali agenda kukubira nduulu sebo oba nnyabo. Yonna gy'oli nkwebaza, tukwebaza, Uganda ekwebaza. Webale kozesa flow ya parliament kwogera mazima. Parliament eyo ebadde egenda etama abantu. Mwalondebwa kwogerera abantu, mwalondera kusitula ddoboozi ly'abantu. Abantu bamwe ababalonda babawamba, babatemula, babakolako ebikolobero ebyenjawulo. Yemmwe be balinanga eddoboozi. Musobola okwogerera abantu bammwe. So tukwebaza honorable zake ne babaka banno aba parliament. Era na communicating zedda ne bakulembeze bannaffe si mu parliament yokka wabula ne mu local government ne walala yonna. Omulama omukulu mwenna abakulembeze ba NUP gwe mulina okubeerako. Nkiddamu, mwenna abakulembeze ba NUP omulama omukulu gwe mulina okubeerako gwe gw'obulamu bw'abantu bammwe. Tetugasibwa kubalabanga muteesa ku sente meka zina kuweebwa abaroko. Sente meka ze mulina okuwa Museveni ne classified budget gye tutamanya kyekola. Sente meka ze mulina okweyongeza. Wakati mu kuteesa ebyo byonna twagala mukulembeze ky'abantu bammwe. Wano Uganda bagenze batukendeeza nti tetukyakayanira nguudo nungi, tetukyakayanira services nungi, tetukyakayanira mateeka malungi. Tukayana oba muli ku radio oba muli ku TV, twagala kulyanga eddoboozi lyammwe erikozesebwa okuyamba abantu bammwe okusigala nga balamu, okusigala nga balina enjala zaabwe, okusigala nga balina amaaso gaabwe, nga balina eddembe lyabwe. Twagala bano bamaama babeere nga banoonya school fees z'abaana baabwe. So si kujja wano okkaaba nti mumuwe omwana we ow'emyaka 17 nammwe mulina abaana. Twagala kulira ng'eddoboozi lyammwe lisosowoza kubeerawo kw'abantu. Uganda tenaba kufuna kizibu nga kyeyina olunaku lwaleero. Era mmwe betuyina twagala nnyo okulya eddoboozi lyammwe nga likulembeza kubeerawo kw'abantu bammwe, nga mubanja bantu baffe abawambiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Bwe mutakola bwe mutyo abantu bajja kutandika okwebuuza bye mukolera.
bajja kutandika okwebuuza oba ddala be baabalonda. Nalabye Honorable Zaake bwe yabadde ayogera ku nsonga y'abantu baffe abawambiddwa abakyagenda maaso okuwambibwa, ng'omumpembe Thomas Tayebwa gwe muyita Right Honorable Speaker of Parliament ng'ali mu kiwiigi kye kyatamanyi nakye kitegeeza, ng'ayimiriza Zaake aleme kwogera ku nsonga nkulu, era n'amuyita Katemba. Kati balowooza nti wano balowooza Sheikh Yahaya gyali ali mu Katemba, balowooza bano bonna abawambiddwa bali mu Katemba, bano bamaama mulowooza amaziga beekabya bwekabya, mulowooza Sekawe yejjamu enjala. Kyewuunyisa naye ate tekirina twewuunyisa nnyo, kuba oyo omwami yennyini Tayebwa Thomas yennyini yakwatibwa ku katambi nga 28 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2020 ng'atulugunya omukozi w'amasannyalaze kubanga yamukwata ng'abba amasannyalaze n'agasuukinga off nga mukuba kibooko. Akatambi ako mwenna mwakalaba. So tekyewuunyisa kuba nti abo abatemu abatulugunyi b'abantu, kati bw'obanga omutulugunyi bw'abantu gwe baelevatinze ne bamuteeka mu kifo ky'obwa sipiika, kikyosuubira? Njagala obbasaba abaganda abaffe mwenna abatukiikirira nti twagala kulaba nga muyimusa ddoboozi ly'abantu baffe. Temutubulira nonsense wa decorum, temutubulira nonsense wa kubeera mpisa. Tewali mpisa nvundu nga mpisa za kutulugunya abantu, tewali mpisa nvundu nga mpisa za butemu. Kati gwe bw'oŋŋamba nti omuntu aganye okuwuliriza nonsense wa Tayebwa n'asigala ng'ali ku mulamwa gw'abantu be, oyo abeera abayambi, abeera tuyambi, yabeera omukulembeze omutuufu, yabeera asula eddoboozi lyaffe ettuufu kyetwagala okuwulira nammwe eri abakulembeze monna, si mu paliamenti yokka wabula ne mu kanso zonna zonna. Mwena abakulembeze mbakubira omulanga abakulembera ne be bakulembera, ekyo kye muba mukulembeza abassebo ne bannyabo. Muwe bannaffe obukulembeze. Buzala wa nfuga y'amateeka tayogera ku kiwamba abantu. Twali naye juzi nga tujjukira Beni Kiwanuka. Beni Kiwanuka yawambibwa abasajja ba Amini mu drone ez'ebiseera ebyo n'atemulwa olunaku lwa leero muzira. Naye abannanfuusa abo bajja ne bayimirira ne boogera ku Beni Kiwanuka nga drone weziringa ekiwamba abantu kigenda mu maaso ssaawa zino, nga bawamba abantu. Saabalamuzi n'amanya naye nga tasobola kyogerako, nga saabalamuzi ayimirira mu maaso g'abantu naye nga ababaka ba paliamenti babiri bammiddwa beyiro. Erino baweebwa amateeka kuba dembe lyabwe okufuna beyiro. Beni Kiwanuka gwe tuwaana, gwe tujaguza olunaku lwa leero yatemulwa kubanga yawa omuntu beyiro, kubanga etteeka bwe lyali lyogera gwe yawa beyiro teyalina munnayuganda n'atemulwa olunaku lwa leero. Bwe tuli ntuli kulaffe twerwanako era temulekerawo. Njagala kaseera kano okwebaza baganda baffe abali mu diaspora, bakulembeze baffe abali mu diaspora. Mukoze omulimu gw'amaanyi, mugende mu maaso nga mukola omulimu ogwo. Tuze tubategeeza nti twagulawo emisango ne fayiro mu bitongole ebyenjawulo, ne tusaba amawanga gano gonna gonna ganaggwadda bateeke ennatti n'envumbo ku baana abatemu ba Museveni ne Museveni kennyini. Tukyagenda mu maaso okugoberera omusango gwe twateeka mu kkooti y'ensi yonna nga tuwaabira Museveni ne mutabani we ne batemu banne, naye ate twagenda maaso n'okusaba envumbo sanctions ziteekebwe ku baana abatemu abalala. Tuli basanyufu nti envumbo zaateekebwa ku bantu nga Abel Kandiwe yali akulira CMI n'abalala. Naye olunaku lwaleero njagala obbategeeza nti era twasaba envumbo endala okugeza eri akulira CMI kati gwe bayita James Birungi. Envumbo ze twasaba ku basajja abalala abatemu ng'ono akulira crime intelligence gwe bayita Christopher Damulira, obeera erinnya lyeyetuuma oke tujja muyita eri. So njagala mumanye batemu mmwe nti tetusirise, njagala mumanye nti ensi ebamanyi, era njagala mumanye nti ebikolobero bye mukola ku bannayuganda olunaku lugenda kukya mujja bisasulira, mujja kuyimirira mu kaguli ng'ensi ebalaba mubitebye. Ekyo mubeere nga mukimanyi kuba buli kikolobero kyokola okikola nga ggwe and you're being recorded. Kyakola ki kyalaba ekintu ekiri mu ggwanga kituzizaayo kyatuzaayo dda, naye njakwebaza nnyo Mr. President ekkatala lye tukola nga National Unity Platform okununula abantu bano, naye tewali muntu yenna yeetaba mu kuwamba abantu, yeetaba mu kubatulugunya atagenda kuwoza misango nga ye ng'omuntu. Etteeka
eriwakanya okubonyaabonya okuwamba n'okutulugunya abantu Museveni yaliteekako omukono nga president. The Anti-Torture Act ligenda mukwata nga bwe lyakwata abalala bwe lyakwata Mama Mbabazi ng'ataddewo Public Order Management Act egaana okutuuza alaale yonna yeyasooka mu kkomera nga ffe tuli wali. Ani alaba Kayihura wano? Kayihura ali eri alina n'akuuma akamumotali nga ku bigere takyatambula mayiro 10 bw'asooka bamubuuza tulaba osaze ekkubo ddawa ddayo gy'obeera. Basewo ne bannyabo ffe tubasaba public eri wano mwongere otuwa abantu bonna ababuziddwawo. Poliisi bazikuba ate baleka bebeekubira poliisi bono nefe abalala. Njagala nkiddemu National Unity Platform ejja kuwa facts zonna tetugenda kukwata mundu kujjako Museveni naye tujja mujjako nga tanaabye. Tujja mujjako nga takoze eki nga teyeyagalidde tanaabye nga tategedde.